omwaka gw'ekereziya gubeera mu Sande 34 ekitegeeza nti tusigazaayo Sande emu omwaka gugweko. Tubadde tujja tutambula ne Yesu Kristo nga mbajjukiza nti wiiki eno amasomo gaffe gava nnyo mu liturujia kyetumanyi nga olwokubiri olutukuvu. Era Sande ewedde twawulira Omukama eyali atudde mu kiggwa n'alaba nnamwandu eyawaayo. Olwaleero Omukama ng'afulumye mu kiggwa, omuyigiriza omu yamugamba laba ekiggwa we kinyirira. Awo Omukama n'alyoka ate atubikkulira nti Sande ya leero yonna neetubuusa, ne tubuuka okuva mu budde obwakaakati ate neetutunuzaako mu budde obulijja. Essomo erisoose mu ngeri ey'enjawulo likaatiriza bulungi ekiribeerawo, naddala akadde ak'enkomerero nga katuuse. Walibaawo okukaaba, walibaawo okulumwa, omusana gulizikira, omwezi gulifuna omusaayi, era bwe kityo ennaku nnyingi etabangawo mu nsi eribeerawo. Mikayiri aliyimirira, kyokka ate abo abaawandiikibwa mu kitabo ky'Omukama, abalina amannya gaabwe mu kitabo kya Katonda, Omukama alibatwala mu kwesiima. Essomo eryo linzijukiza lunaku lumu. Mukwano gwange omu bwe twali tunyumyamu n'annyumiza ku nnaku omuntu gy'abeera nayo. Yaŋŋamba nti teri nnaku gy'oyinza kwefaanaanyiriza ku nsi nga kubanga oviiriddwako omuzadde, naddala ku myaka emitoototo. Naye yamala n'agattako ku myaka gyonna ennaku omuntu aviiriddwako bazadde be gy'ayitamu, abasigadde temusobola gitegeera. Ate okuggyako oyo eyali akiyiseemu, kyokka ate naye tayinza tegeerera ddala bulumi ono bw'abeeramu, okuggyako okwefaanaanyiriza. Essomo eryaliwo we ligamba nti ennaku etabangawo eriba nnyingi mu kadde ako, kinzijukiza ebigambo bya mukwano gwange oyo nti ennaku eyo esinga eteekwa obba nga esinga n'ey'okuviirwako omuzadde eribeerawo. Ku lwaki? Olwo olunaku lulibeera lwa kuwoza buwanika bwaffe, lubeera lwa kusasulira nti obulamu buno buweddeko. Naye mu kuggwaako abamu bagenda kusasulibwa olw'ebirungi bye bakoze n'okubeera abeesigwa n'okunywerera ku Mukama, ate abalala bagenda okusasulira ebibi byabwe mu bulumi obutagambika. Yesu Kristo ng'ayogera mu kadde kano muvanjiri, ng'ayogera kadde ako akanajja, ate ye yeeyambisa kye tulina, yeeyambisa ennyumba, yeekaalu, ekiggwa ekyali kinyirira ennyo ku mulembe gwabwe, nti tewaaliwo kirala kyonna ky'oyinza kugeraageranya ku bulungi bwa nnyumba ya Mukama. Tewaliwo kyonna kye wali oyinza kugeraageranya. Era bangi bagyenyumirizangamu nti mazima ddala kino enyirira. Omukama ng'ayogera ku kadde akanajja n'atugamba akadde kagenda kutuuka. Bino bye mulaba ebinyirira, eno ennyumba gye baazimba ng'enyirira bweti egenda saanyizibwawo. Tewali jjinja ligenda kusigala ku jjinja linne waalyo, egenda kuggweerawo ddala. Era ekyo kyatuukirira. Bw'otuuka e Yerusaalemu nakati olabanga bwe bakugamba nti wano waliwo ekiggwa ekyali kisinga okunyirira, toyinza kitegeera, kyaggwawo. Mu ngeri emu oba endala Omukama agezaako okutulaga nti ffe obulamu bwe tulimu mulimu ebintu bye tulaba nga bya muwendo, mulimu ebintu bye tulaba nti biyinza okubeerawo emirembe n'emirembe, mulimu ebintu bye twandirowoozezza nti tubikoleredde ne bitutuuka ku ssa eri byesimisaamu. Naye akadde ak'enkomerero nga kagenda okutuuka, ebyo byonna bijja kuggwaawo. Entalo zijja kujja, enjala ejja kugwa, okuttibwa, okutulugunyizibwa. Ate naddala eri Abakristo kujja kubeera kungi. Abo abanywerera ku Mukama bajja ate kuyisibwa mu kutulugunyizibwa okw'enjawulo. Naye ng'ekisinga okugumya mu kadde ako kennyini, malayika aliyimirira. Abo ababadde abeesigwa n'abasasula, abo n'abayamba batuuke okufuna
ekyo kibabadde bakolerera. Nga tutunula nno bwe tutyo mukadde ak'enkomerero Omukama kyasinga okwagala okukola oba otujjukiza twetegeke ti nga tuli mu bino ebitusanyusa, nga tuli mu mayumba ag'ebbeeyi, nga tuli mu bintu eby'omu nsi muno eby'omuwendo, tuleme kwerabira nti akadde kagenda kutuuka byonna bisaanyizibwewo, naye waliwo ekintu kimu ekitagenda kusaanyizibwawo, igwe nange. Ffe mu maaso ga Katonda tugenda kusanga okulamulibwa, ebirala nga biweddewo tugasimbagane. Era Omukama bw'atyo agattako ekyokubiri, mukadde ako kennyini baliraba omwana w'omuntu ng'ava mu bire n'ekitiibwa kye ajje, naye kyakkaatiriza akadde ako agenda kujja nga mulamuzi nti agenda tusalira. Newankubadde mu bulamu buno akadde kano tumumanyinga mukwano gwaffe, Jesus our friend, tumumanyinga Katonda waffe, tumumanyinga muganda waffe. Akadde ak'enkomerero nga katuuse kagenda kuba kadde nga mulamuzi. Kyasinga okutusaba tutambudde Sande zino 33 nga tutambula naye ng'atuyigiriza, nga atugamba nti ako akadde ng'ava mu ggulu. Tulowooza ku bintu bino bibiri. Ekisooka, ffe abagamba nti tuli ba Kristo, nti tumugoberera, akadde ako nga katuuse tunaasobola mazima ddala okujaguza, tugambe nti mazima ddala gwe tubadde tugoberera wuyaka, gwe tubadde tukkiririzaamu wuyo atuuse, tujaguze kubanga bye tubadde tulindirira agenda kubituwa, oba tugenda kumulaba tugambe bye yatugamba ate tetwabikola. Ekyokubiri, nga tutunulira ate baganda baffe abatagoberera Kristo, akadde ako ng'Omukama atuuse okutulamula, tunabatunuulira tubateekawa, tunabasalira omusango, naye nga twebuuza bwe tunadda mu maaso g'Omukama tunaasobola omugamba nti bali tebakukkiriza, naye twagezaako okubagamba, oba ate naffe gutulisinga ku lwabwe, kuba mu batiisimu ffenna Omukama yatutuma tugende mu nsi yonna tulangirire evvanjiri ye. Abo bonna abanajja maaso g'Omukama okumugamba nti sebo tetukumanyi, tetukuwulirangako, ffe Abakristu engalo zaffe zinaaba zitukula, tunaaba tusaanidde okugamba nti mu mazima ddala abo tetwasobola kubayigiriza kubanga tewatuwa mukisa. Ebyo bibiri tubirowoozeeko nga twetegekera amajja g'Omukama. Kyokka essomo eryokubiri liddamu okutugumya mu byonna ekisaanye okutweraliikiriza kyekibi, nti abo abalina ekibi bajja sanga okulamulibwa n'okusuulibwa mu muliro. Abo abalina ekibi tebagenda kugabana ku kitiibwa ky'ono agenda okujja. Naye ate mu Kristo Yesu twafuna omusaaserodoti eyajjawo ebibi byaffe ng'alindiridde ekintu kimu, tudde gy'ali n'ebibi abitunaazeeko, tuleme kweraliikirira nti enkomerero ng'etuuse tugenda kusuulibwa mu muliro, wabula tubeere bagumu nti mu bulamu buno ne bwe tuba tutendewaliddwa, ne bwe tuba tunafuye, ye asobola okututukuza, ye asobola otusonyiwa n'atuwa obulamu obwannamaddala. Omukama abeere nammwe. Abamugoberera tali bakyuse mirembe.